mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku njagala tutunuulire eddagala eryo liyitibwa omuwanula. Ogwo buyitibwa omuwanula. Omuwanula ogwo ddagala ddungi nnyo, ddagala lya mikisa. Osobola okubeera nga toweebwa nga tolina mikisa gya kufuna, osobola okubeera ng'ofuna ku bikoola by'omuwanula ogwo. Ebikoola ebyo n'obikolamu ensaano n'ogiteeka mu kazigo n'obeera nga weesiiga akazigo ako buli ku makya ng'ogenda ku mulimu n'obeera ng'okeesiigako. Guba gujja kuyambako emikisa gy'okufuna bakasitoma, emikisa gy'okufuna ekyo kye weetaaga. Beera ng'ofuna ebikoola by'omuwanula bikolemu ensaano ogiteeke mu kazigo obeere nga buli w'ogenda ku mulimu weesiiga akazigo ako. Bw'ofuna ebikoola by'omuwanula obikola otya? Obifuna bulungi n'obyanika. Bw'oba obyanika byanike ne wava omusana, oba osobola obyanika mu nnyumba biba bijja kukala bulungi. Eddagala odyanika mu kasana dayirekiti si kirungi, eddagala lino omugaso gukendeera. Lyanike ne wava omusana mu kisiikirize, oba olyanike mu nnyumba liba lijja kukala. We liba likaze lisekule, kolamu ensaano entono ennyo. Ensaano eyo funa akazigo nga si ka abo, mikisinga ensaano eyo mu kazigo ako. N'oluvannyuma beera nga weesiiga akazigo ako ng'ogenda ku mulimu, obeera nga weesiiga akazigo ng'ogenda ku mulimu oba ng'olinako gy'olaga. Osobola okwogera nga weesiiga mpola mpola. Osobola okugamba nti guno muwanula gumpanulira emikisa egy'okufuna ekyo kye neetaaga. Gumpanulire bakasitoma bajje bagule ebintu byange bye ntunda. Beera ng'oyogera nga weesiiga guno muwanula gumpanulire ebirungi bye neetaaga, gumpanulire emikisa egy'okufuna ssente ze neetaaga. Bw'otyo ate era osobola n'okufuna ebikoola ebyo n'obiyingerako mu bbaafu n'obeera nga weeyiirako ng'olinako gy'olaga. Osobola okunaaba ku ddagala eryo n'obeera ng'ogenda eyo gye wasabye omulimu oba gy'osuubira akasenteko. Osobola obbinaabako, ofunako ebikoola n'obiteeka mu bbaafu n'oteekamu otuzzi n'obiyenga n'obeera nga weeyira ku ddagala eryo ng'olina gy'olaga. Lye liba lisemba ku mubiri. Era onaaba oyogera, osobola okugamba nti guno muwanula gumpanulire emikisa egy'okufuna omulimu ogwo gwe neetaaga, gumpanulire ebirungi bye neetaaga. Bw'otyo omuwanula ogwo mulungi nnyo okubeera ng'ogunaabako. Njagadde mbeere nga ngubalaga gukolera ddala akati. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.